Lubiri Mmengo wagenda okubeera enkuuka ya CBS FM nakulwenkya byeteekateeka zonna ziwedde ebyuma obiwulira biri kwa laali enkuuka y'omwaka 2023 tuli wano mu Lubiri Mmengo abantu ba Kabaka abula batandise dda okutuuka omuzana wa Kabaka ono yamaze dda okutuuka oviridde Kingo olina emyaka 11 oviridde Masaka wasimuddeyo saawa mmeka? Saawa 5 kati oli mu Lubiri. Kiki ekisinza okuwaliriza okwagala okukeera n'ojja n'ogamba nti olina kusula mu nkuuka? Okeera kati owulira otya ng'otuuse wano mu Lubiri? Otambudde wekka? Bakuleetera emitwalo 3 okuva Kingo Kingo mu Buddu. Kati ogenda kusula mu ngatto? Tuli wano mu Lubiri Mmengo mawulisi ya Nalwoga okuva mu Kingo mu ssaza ly'e Buddu e Masaka naye amaze okutuuka wano mu nkuuka. Enkuuka agikutte mumwa nga bw'omulabaze n'akaguge mpolampola n'atuuka wano mu Lubiri Mmengo agamba tajja kugamba biri nti nawulidde tayagala kumunyumiza, ayagala bwe kimu ekitandika abeere nga akiraba nkuba kigenda mu maaso. Yasize wano mu nkuuka wagenda okubeera enkuuka enkyate n'okuvuganya mu ntanda ya Buganda okulondako omuzira n'abeera wa 2023 2024 wano mu Lubiri Mmengo. Ne Ssaabasajja Kabaka yasiimye n'alambulako wane bagenda okubeera mu budde obw'emisana wano mu Lubiri Mmengo. Digital News Uganda Segawa Gerard wano mu Lubiri Mmengo.
awo olengera kibuga ne tuli mu Lubiri. Awo tufulumye Lubiri.